Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ntwala akakisa kano okubeera nga mbalamusaako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kwoteeka bananga bali ebweru w'eggwanga mu mawanga ag'enjawulo mwebalege maaso n'okubanga mutugoberera ate naffe we tuli okubanga tubaweereza ensonga semasonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate era n'ensi yonna okutwaliza wamu we twogerera kaakano nga musajja mukulu akulembera ekisinde ekya PPF amanyikiddwa nga Lord Mayor Elias Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Lukwago agenze maaso n'okubeera nga alangirira butereevu nga bw'agenda okubeera nga ayimirira ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala ku nsonga ezo ezigenda maaso n'okubeera nga zibagatona. Avuddeyo n'ategeeza si wakubeera nga alumbagana kibiina ky'ebyabufuzi kyonna wabula ye tageti ye eriemu yokka kwe kumaamula oba olyawo gwayita nakyemalira General Museveni kaguta ku buyinza. Kakati ate musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Honorable Meradi Segona wuunazeemuko bingi byagenze maaso n'okubeera nga ayogera. Honorable Nambooze bakireke ow'emukono avuddeyo n'ayogera ate ku lusisinkano lwe babaddemuko n'abasajja aba European Union ababadde ku kitebe kya National Unity Platform. Ensonga nno Kyagulanyi akambuwadde mu meeting eno kyekireetedde Kyagulanyi okambuwala era byabadde tatubuulidde wali byonna ngenze maaso n'okubeera nga ate mbikuleetera. Kaakati nno musajja mukulu mu Nakira municipality avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga alangirira butereevu nnyo nga bwagenze maaso n'okubeera nga ava mu PPF nga bwagenze maaso n'okuba nga ava mu kibiina ekimanyikiddwa nga FDC ne yeegatta ku PFF ekibiina kya oba ekisinde kya Kanokiriza Besigye kwoteeka ne musajja mukulu ono amanyikiddwako obulungi nga Elias Lukwago. Kakati nno wano wennyini ate wasinziridde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ensonga enkulu ze basinze okusimbako ennyo essira era n'abaako obubaka obukambwe ennyo nnyini ddala bwasindikidde General Museveni kwoteeka General Muhoozi Kainerugaba buzibu buvudde ku ki Edi Mutwe n'abalala bagenda okuwambibwa. Kakati nno ye mnanga wagambira nti tusaana okubeera nga oba oliawo tuyimukiramu ffenna awamu nga mpaawo okweyawulamu wadde yakamu n'akeddagala. Awo wennyini wensinzirira okusaba vidiyo eno gw'ogimpereka like bw'ogiwalike ejaba edduka misinde eyiriyiri esobole otuuka kulesa kino ate era nga gwe murundi gw'ogusosola aba vidiyo zaffe njagala okusaba ogende maaso n'okubeera nga ate ogenda maaso n'okusubscribinga ku mukutu guno kona mu kigamba subscribe then okone wali eri waggulu mukadde okaje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Ab'ebusoga nabo bagenze maaso n'okubeera nga ate balaga Kyagulanyi ne bagenda maaso n'okubeera nga introducing kibayise protestive vote. Nkugambye ebintu nno si byangu yadda yakamu n'akeddagala wabula njagala ate tugende maaso n'okubeera nga tutandikira waneeno wennyini. Tutandikire waneeno tulabe. Celebrate. If you all saw a tweet from Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, he said they are going to beat the opposition in the forthcoming election to teach you a lesson that for them the Tutsi, and that's how he wrote it, for them the Tutsi, you cannot play with them. So apart from teaching people how to speak Runyankore, you are now constantly being reminded that you don't play with the Tutsi. And Museveni at 80 is keeping quiet with someone inciting the population. Best joyo alinganga batule kutucharging amaanyi nga tugenda okulwana. Best yenga mulenzi muto yakamala okusoma bamu omulimo e Nairobi mu Agakagwawo musawo mutendeke. Eje yava Obote n'amusiba yeegatta ne Museveni mu nsiko balwanyisa Obote. Era mu nsiko Besigye yakola emirimu mingi naye gwali kusinga obukulu kujanja abantu. Oyo Museveni yali afiiridde mu nsiko oyo gwe mulaba.
naye kati ate eyamujjanjaba naawo n'amusasula kumusiba nakumwewerera kumutte. Bw'atyo Museveni bw'asasula mikwano gye era mbasaasira bano abapya abali mu kutirikiza naye. Omubaka Ssemujju nganda nga ye mubaka wa Kira municipality munnange avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate alumbagana gino Muhoozi Kainerugaba kwoteeka President Yoweri Kaguta Museveni ng'abalanga okusiba Kano Kizza Besigye kwoteeka n'abaana b'ekibiina kya National Unity Platform. Ono n'avumiridde ebikolwa ebyo eby'effujjo ebigenda maaso n'okubeera nga bikolebwa ku bannansi oba oliyawo bitali bituufu. Watuddizzaayoko emabega nti Besigye bwe yali yakava ku ssomero n'aweebwa omulimu mu Agakagwawo yagenda maaso n'okuba ng'adda musajja mukulu Obote n'amusiba bw'amaliriza okumusiba ono nno Museveni bw'agenda mu nsiko okulwana Kano Kizza Besigye n'amwegattako era akutegeeza nti n'amujjanjaba era n'amubeererawo mu mbeera yonna okulaba nga bamalako olutalo. Abaganda bagamba nti munnange Ssekabwake weeyolera oba oliyawo kakuluma enteega oba oliyawo omusajja gwe yagenda maaso n'okuwonya akadde kano yamutadde mu nkomyo oba emabega w'emitayimbwa gye tuyinza okuyita mu mbuzi ekogga gy'agenda maaso n'okubeera nga afiire alinga oba oliyawo gwe baateeka munda n'ebisumuluzo ne babisuula wansi mu kabuyonjo. Kakati nno musajja mukulu ono agenda maaso n'okubeera nga alabula abo naddala bali ku ludda olwo ng'agamba nti mugende maaso n'okuba nga mubikola wabula kimanye nti onaafuga alinga kisiimuula akufuula ekisiimuula naye nga nakyo kyali kibaddeko oba oliyawo olugoye oluwambalwa. Ate era munnange entamu gye wali ofumbyemu oyinza obutagiyita kitamutamu naye nti omukulu ye bw'amala ofumbamu bw'ebotoka ate yeetaaga ebyo byali byadde by'okuterekesa eppiki ezibotose nti zinaakalirira lumonde. Kakati awo omusajja mukulu wasinziira n'agamba nti agendere ebyogenda maaso n'okubeera nga batulugunya eri mutwe then ne batuuka okumusomesa olunyankole. Kakati agamba nti Muhoozi yazeemu okutwitinga ng'agamba nti don't joke with us the Tutsi nti temugenda maaso n'okubeera nga muzannyisa abatuusi bajja genda maaso n'okubeera nga babakolako abo nno bannabyabufuzi abeefuula ab'effujjo oba ab'eddalu. Musajja mukulu Dr. Elias Lukwago wano nno waayimiridde era waasinziridde n'asaba bannabibiina ebirala okwegatta ku National Unity Platform basobole okubeera nga balwanyisa kino kye bagenda maaso n'okubeera nga balabako naddala ekyokubeera nga ba Edi Mutwe bali mu kkomera ku bisango ebitategeerekeka. Wuliriza. Bwe beekwese to terrorize us. I'm telling you this nti omuggo ogukuba mujja oba ogulaba ogukasuka ki ogukasuka wala. This is the message you want to put across. Luno olutalo fenga PFF abali wano tetulina mulabe yenna mulala gwe tulina okujjako Museveni n'amakaage mutabani we Muhoozi mukazi we muganda we Salimu Sale bano basodo simanya bano bakodomi balwabwogo famire ewambye eggwanga lino ffe gye tufaafagana nayo. Please weesonyiwe omulala yenna munna Uganda ne woba omulinako obujja obufaanana butya buteeke bali tufaafagane n'abaana ba Museveni bano. Kaguta ya omugenzi Kaguta yerinnya lye ery'eddiini yalyani taata waabwe Amosi Kaguta yatuleetera ekizibu bannange. Amosi Kaguta ne Steriko Okundeka baatuleetera ekizibu mu ggwanga lino baatuzaalira oba gye bali eyo abantu abo ababiri bo bawulira batya kuba bava kuno Amosi teyalina kizibu kyonna ne Steriko Okundeka sirowooza nti yalina ekizibu kyonna naye baatulekera abaana n'abazzukulu n'abako. Musajja mukulu Elias Lukwago si musanyufu n'ennyumba enkulu eyakuno etuula Entebbe ne Nakasero. Agamba nti abakadde abaagireeta ku nsi babaleetera ekizibu eky'amaanyi ennyo nnyini ddala era nga basabirira buli olukya munnange balekeesanga nkoko ya mutamiivu anti oba oliawo essaawa yonna ne bwe guba munana gwakiri asobola ogijjako omutwe. Agamba nti abasajja mu mbeera gye batuyisaamu twetaaga okuyimukira wamu tuve mu kulwanagana oba oliawo n'abaali be tutafaanaganya ndowooza naye singa ffenna tuba kukoozeemu ey'okulwanyisa nakyemalira. Bigambo bya musajja mukulu ono Elias Lukwago. Takomyawo bingi byagenze maaso n'okwongerako era ebimu ku byo bye bino. Tekola nnyo gye kuyamba nnyo struggle ng'oyambye ng'ossaawo w'osaana mu kifo ky'okuvaayo oli suppose kuba kansala wa Ggombolola ate ogamba nti nze ndi presidential candidate ngenda kubwa president bw'eggwanga ogenda kutumenya. 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 Ogenda kutumenya.
mukitegeera weaponizing elections kyekitegeeza. Musajja mukulu ono Elias Lukwago agamba mulimu abakulembeze abazze okwesimbawo ku ntebe enkulu ey'eggwanga naye nga basaana kubeera kumeruka wansi sinakindi abamu nakuba basentebe ba byalo. Agamba nti buli omu abeeko ettoffaali lyagattako naye ng'akutta awo waasobola instead of okugenda maaso n'okubuukira waggulu ng'ejjanzi nga kyokka ate ebifo by'ogenda maaso n'okubeera ng'obuukirako tojja kusobola buweereza bubirimu. Ebigambo bya musajja mukulu ono abyogedde nga basinziira ku kitebe kyabwe oba we basimba amakanda eri ewamanyikiddwa mu bitundu ebimanyikiddwa nga Katonga era we bakaza ekitebe kyabwe ekya PFF. Kakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Medadi Segona agamba nti ne bwonyegeriza ennyo nnyindo munywanyi kyalwadde otuuka n'ogezazaawo omusaayi. Wuliriza nti ebyokutukanga twabirabadde ekyokubiri lw'okuwano waffe kati tulagewa kyolina okumanya nti bw'okanga kapa ng'oyagala edduke oteekwa oggiwa ekkubo bw'ogaana n'ogiyimbula mu nsonda eteekwa okufuna ekkubo ate tejja koona kisenge kugwa eriyisa muggwe ekkubo erifuna muggwe. So kati ffe bookanga ffe bootiisa ffe booboggolera ffe bootulugunya tuli kwaffe tetulina wakulaga. N'olwekyo buli lwonkanga obwanga akanga kapa ekoona ekisenge kigwe ng'ate tejja kikuwa siva wano kuno kwe kwaffe. Okusinziira ku bigambo bya Medadi Segona atuukiriza olugero lw'Abaganda olugamba nti Sserwajja okwota yakiza nnyinimu entannamu ng'agamba nti musajja ffe tuli kwaffe tolina kugenda tugoba kubeera ng'otutwala. Ebigambo bya byogeza obuvumu obw'ekika ekya waggulu. Naye nno musajja mukulu ono agamba nti kapa bw'ogimma ekkubo gy'okoma ogitulugunya kyolwadde kyerifunamu ggwe ekirina amakulu amanene amangi ennyo agali mu dynamics ez'enjawulo bw'oba otunudde eno n'eno in different areas osobola okubeera ng'ofuna ki ekituufu kyabadde boolyawo ategeeza. Naye abakola ebikolwa ebyokunyigiriza bambi bakendeezeemukko kubanga oboolyawo olunaku lumu oba olw'enji oba luli biyinza okubeera nga oboolyawo bireeta embeera etali nnungi kyalwadde kinanyigirizibwa ayinza okuleetebwa okubeerako kyakola okusukkuluma ku kunyigirizibwa kwabwe. So bekikwatako bagende maaso n'okubanga ensonga ng'ezo bazitereeza. Kakati nno Honorable Betty Nambooze Bakireke alina obubaka bwayogedde na biki bye babaddemu olunaku olwaleero bwe basinkanye abakulu aba European Union. Wuliriza ebigambo bya Honorable Betty Nambooze. Twogera President ng'ayogera eri bannamawulire kikoneddwako nti nno kigambo kye bayita hobnobbing okweyisa n'abasajja abatemu naye ffe ne tubalaba nga ate bali nabo basala dance nti kimalamu nnyo abantu amaanyi ne balowooza obulowooza nti gamawanga g'abazungu gali awo okutuguumaaza ate nga tuba waliwo eddembe ly'obuntu erimu ffe lye tuta nateekako nnyo na mwoyo buli bayingira ne bakatiriza nga baagala nnyo okukatiriza naddala ku nsonga bo ze bagamba nti simanyi obufumbo obw'abantu ab'ekikulu ekimu nga bo bwe bakiyita neffe ate nga wano tetulina kigula nnyo naye ng'ate bo bw'oba owulira ku ekyo bayomba ne bateekawo n'amaanyi mangi nnyo kati nga tubabuuza nti lwaki eddembe banyumirwako okukatiriza limu ate eddembe ddala ffe lye tulaba nti nno is the primary thing right to life freedoms ez'okwogera freedom to belong freedom of association ebyo ate ne batabiteekako nnyo mulaka naye of course tuvuddeyo nga tukkiriziganyiza ebintu bingi of course bano bambasada bwe bawulira ebintu ate balina okuddayo mawanga ge bakiikirira ne babyanjula results zisobola okujja naye bannayuganda basaana bamanyi nawankubadde mutulaba nga tutudde n'abazungu abo nawankubadde balina bingi nnyo bye basobola okukola otuyamba naye obuvunaanyizibwa oba okununula eggwanga lyaffe bwaffe basebo ne bannyabo obuvunaanyizibwa obw'okununula eggwanga lyaffe buli ku ffe bannayuganda bannansi newankubadde mutulaba nga tutuula n'abazungu abo ne twogera naye omutemu omunene gusigala eri bannayuganda. Bigambo bya mubaka Nambooze Bakireke agamba abazungu bano obuzibu bwe babasanzeemu kwe kubeera nga bo emphasis yaabwe n'eddembe ly'obuntu lye balaba lye baagala okulwanirira lyeri abano abaagala omukwano gw'ebikukujju okuvuga empanga. Agamba nti awo nno ffe
Dyedembe ly'obuntu lye balaba nga lye batulugunya. Wabula nti mu lutuula lwe batudde bingi bye bagenze mu maaso n'okwogerako oba oliawo n'okukkaanyaako. Era kyova olaba twalabye musajja mukulu amanyikiddwa nga Jan ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti yalaba entulugunya gye batulugunyamu abantu mu kawempe n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kaakati ebyo ze zimu ku nsonga ssemasonga bannamboozi ze batuddemu ne bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo boogerakokko. Ebintu bino bwe biti bigira maaso n'okubaawo mu ggwanga n'ekyamazima matuufu. Everybody should raise a voice okubivumirira, and whatever good is done, at least let us appreciate it for those who have done it. Oba kulwaba abakoze ekyo ekirungi leka tuki appreciating instead of okuba discouraging. Kakati nno musajja mukulu Swengere mu preaching oba mu kubuulira enjiri ya protest vote tagulese bwatyo mu bitundu by'e Busoga omulimu ogwasizza amaanyi. Wuliriza. Kaluke tulukujamu kakulaga butali bumativu. Ebigambo bino biyinza obutawoomera abandi kubali wano. Aye bw'oba otya imeka wafumiitirizaamu ng'oli wenka mu mazima amatuufu ng'otwereko okutya. Kuba eri abawagira olw'okutya. Aye mu mazima amatuufu bana tulikwenda kukwe enkyukakyuka. Tulikwenda kukwe enkyukakyuka. Bana enkyukakyuka edda n'ebintu bingi. Akalulu ke tulikujamu ife aba National Unity Platform tukeeta protest vote. Protest vote tulikubasaba bw'otya okulonda akalulu ako maliriza okalonda okakuume. Bw'omala okakuuma okabande esaawa y'okukabanda nga katuuseere ku Tali Center emivuyo egibaayo mugidi era bwagiwulirako. Aye kino kiyamba niiwe atali mu National Unity Platform kubanga duusaawo eri ebintu bye bavaamu bannaife abo aye abandi baafiirwa n'obulamu. Aye ng'alina abantu Musajja mukulu Swengere abuulira abantu nga bagamba protest vote bagende balonda akalulu bakakuume bamale okukabala balyoke baddeeka beebake nga bamaze olangirira omuntu waabwe gwe babagenze maaso n'okulonda. Mulimu ogwo agenze maaso n'ogukwasaganya naddala ku saidi y'ekibiina kya National Unity Platform wali eri mu bitundu by'e Busoga. Kakati njagala nkuwe ku bigambo bino bya Medadi Sseggona eri General Muhoozi Kainerugaba oba oliawo ne General Museveni. Wuliriza. Ekisooka kya bumenyi bw'amateeka it's criminal. Nti gw'otutta omuntu mu basement yo etali gazetted kusibira mu bantu. Si police station, si police post. Gwa asiba toyina buyinza busiba. Naye ogalidde omuntu mu basement yo. Ekyokubiri ogasseeko nti omuyigiriza Lunyankole. Olw'okuba abantu wabagamba nti oli Munyankole. Buli muntu ateekwa okuyiga Olunyankole lwampaka. Ayina ebirevu n'ebyo byolina n'obikalakatalako lwampaka. Era n'avaayo nga omututuusizzaako obulabe ayina buli kiwundu kyonna ky'omuntu kyeyandirowozzaako awenyera ayina ebiwundu amabwa eno omufumise n'ebifaanana bwe biti era ng'ogambye nti alina omukuyiwa ku musaayi. N'okyogera nti okuyiga Olunyankole kinneetaagisa kumala kufuna biwundu ku mubiri. Museveni gwe mmaze ebbanga nga mutunuulira gwe nsomyeko si yatebenkedde by the way tatebenkedde mubi nnyo naye agezaako okukweka. Manyi Museveni yagala nnyo okumwagala kyova olaba yagala mumwagalirwa mpaka ate kuba yabonaabona nnyo mu buto bwe. Abantu abaabonaabona ennyo mu buto bwabwe baagala nnyo ensi okubaagala kati ne bwe baba bakola ebikolobero babibikkako. Ate abatabonyebonye bo bikola mu lwatu. Waliwo abatafaayo. Waliwo abantu nga balungi. Teyabonaabona oba yabonaabona naye nga mulungi. Kati Museveni yabonaabona nnyo mu buto bwe. Ate mukozi wa bikolobero. Kati ateekwa bikola mu ngeri ye ate mugezi. By the way omuntu takulimbanga ekintu ekirala ku Museveni. Mugezi. Yensonga lwaki waabulabe ennyo eri ensi eno. Kubanga n'ebikolobero byatukolako agezaako okubikweka okutuusa wano mutabani we lwe yamwambudde n'amulaga nti tusobola obikola mu lwatu. Ebigambo ebyo bya musajja mukulu Medadi Sseggona byayogedde kati nzikiriza ate nkuwe musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Ibrahim Ssemujju nganda ng'alangirira nga bwe yavudde mu FDC ne yegatta ku PFF. Parliament of Uganda and the Electoral Commission to
tomorrow morning to notify them that I have since moved. I am no longer at the old address. Now find me at PFF. Ebigambo bwe bityo bwe biri banywanyi munzikirize mbasibulire wano mbagaliza akawungeeza akalungi nnyini byonna oyo guludene ate enza eggulu mwattu ne litagwa oyayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira abampeera ebyo bye munjagaliza tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.